n'awaliriza abantu bonna abato n'abakulu abagagga n'abaavu ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mikono gyabwe egya ddyo oba ku byenyi byabwe era omuntu yenna alimu kuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero oba omuwendo era nga eyo ye nnamba 666 oba giyite 666. Ebigambo bino byonna bivudde mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ya 13 okuva ku lunyiriri olw'16 okutuuka ku lunyiriri olw'18. Revelation chapter 13 verses 16 to 18. Ngambye ebigambo bino bivudde mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ya 13 okuva ku lunyiriri olw'16 okutuuka ku lunyiriri lw'18. Alina amatu awulire asomamu ategeere. Ebyawandiikibwa bino bitandise okutuukirira anti amawanga agawerera ddala 25 gajjayo n'ag'omu buto okulaba ng'enteekateeka eno eya 666 eteekebwa mu nkola. Ku mawanga gano kuliko China, Australia, Thailand, Russia nga gano mu kaseera kano gali mu kugezesa nkola eno so ng'ate India, Brazil nago gali mu kuteekateeka okutongoza enkola eno omwaka ogujja era ng'enkola eno e Bulaaya egenda kuyisibwa mu European Central Bank nga Euro ya Bulaaya yonna nayo eteekebwateekebwa okugattibwa mu nkola eno. Mu kaseera kano enkola eno ya digital currency emaze okubuna mu bibuga 26 mu ggwanga lino erya China era ng'abasuubuzi abawerera ddala obukadde 5,600 be bakeewandiisa okukozesa enkola eno eya digital currency gye bujja ekigenda okuyitibwa 666 era nga giya mu ggwanga lino erya China ziri waggulu nnyo okulaba ng'enkola eno endigito oba digital currency eruubiriddwamu okuggyawo ssente zonna ez'empapula n'ezajjegejjege biyite bitcoin oba eruubiriddwamu okulaba ng'ejjawo abantu okukwata ku ssente mu buliwo wabula ssente nga zitambulira mu mpewo oba nga zitambulira mu ngeri eya digito nga mu ngeri eyo bwe batyo abantu bwe bagenda okutandika okukozesa ssente nga teri kuddamu kukuba ku kimunye ku ssente ez'empapula oba eza koyini wabula nga zijjanga kutambula mu ngeri eyo ey'empewo. Enkola eyogerwako emanyiddwa nga digital currency era nga mu nkola eno omwana w'omuntu togenda kuddamu kulaba yadde ku paper money oba coin money oba katugambe togenda kuddamu kulaba ku ssente za jegejege yadde ez'empapula ng'oziraba n'amaaso go oba ng'ozikwatako wabula enkola eno egenda kuba eteekebwa mu ngeri endigito oba eya digito nga ssente ozifuna bufunye mu ngeri eyo. Mu ngeri eno essira tugenda kulisimba ku ggwanga erya China nga lino lyefunyiridde nnyo ku nkola eno era nga litaddemu omusimbi muyitirivu okulaba nga enkola eno egenda mu maaso. Enkola eno mu ggwanga erya China ewoomeddwamu omutwe gavumenti eri mu buyinza mu kaseera kano enkomyunisiti era nga gavumenti ya China mu kaseera kano yeefunyiridde ku nkola eno okulaba ng'egisikiza paper money oba coin money nga bwe nakugambyeko gye buvuddeko ng'enkola eno lulimi olwa wano eyagala kugisikiza ennusu eza jjegejjege oba ez'empapula enkwateko mu buliwo. Mu kino egamba eyagala kutondawo cashless society oba katugambe eyagala kutondawo society etalimu ssente zikwatibwako n'engalo wabula nga ssente ziri mu ngeri ya digito oba nga katugambe nti nga za mpewo. Gavumenti y'eggwanga erya China egamba egenda kulondoola enkola eno essaawa 24 ne wiiki nnamba okulaba engeri bannansi b'eggwanga lyayo bwe bakozesaamu ssente. Kale no mu ngeri eno egamba egenda kubeeziyiza bingi kubanga egenda kuba esobola okulondoola engeri omuntu gy'aggyayo ssente ne gy'akozesaamu ssente na biki by'akozesa ssente zino era mu ngeri eno omuntu ajja kuba asobola okukugirwa okuggyayo ssente ng'olwo gavumenti egamba ti ssente z'oggyeyo nnyingi ezo zimala. wabula nga mu ngeri eno nkugambye togenda kuddamu kulaba ku kye bayita ssente n'amaaso go wabula ssente zigenda kuba zitambulira mu mpewo. Mu kino era China yeefunyiridde okukitwala mu maaso ng'egamba eyagala kukkakkanya dola ya America gy'egamba tiyeefuza ensi yonna.
wabula enkola eno tezze buzzi eyogerwako mu byawandiikibwa nga bwe nasoose okukusomera mu kitabo ky'okubikkulirwa Revelation essuula ya 13 okuva ku lunyiriri lw'16 okutuusa ku lunyiriri lw'18 nga wagamba nti enkola eno egenda kutondebwawo omuntu yenna ng'olina okuteekebwako enkovu mu kyenyi oba ku mukono gwe ogwa ddyo nga mu nkola eno bajja kuba baddira sisitimu oba enkola nga bakuteeka kompyuta mu mutwe oba mu mubiri gwo okusobola okumanya byonna ebikukwatako era nga ne ssente zo zijjanga kuba ziyita mu nkola eno okuba ng'osobola okuzikozesa. Kale nno ate abenankola eno tojja kukkirizibwa kugula yadde okutunda kubanga enkola eno ejja kuba nga ye sisitimu eriwo oba nga yenkola eriwo. Kale katugambe nga bw'olaba endagamuntu gy'atagirina tosobola kufuna layini ya ssimu nga toyina ndagamuntu era mu ngeri eyo tosobola kugulawo akawunti mu bbanka nga toyina ndagamuntu. Kale nno enkola eno egenda kujja mu ngeri eraga nti tekinologiya akuze wabula ejja kutuukiriza byawandiikibwa era ng'enkola eno ye maaka oba yenkovu ey'ensolo oba yenkovu ey'omuntu oyo alwanyisa Kristo. Ebyawandiikibwa bigamba enkola eno singa enaaba eteekateekeddwa ng'olibunye ensi yonna nakugambye nti ejja kkakibwa eri abaddu eri ab'eddembe eri abato eri abakulu eri abakadde eri abavubuka eri buli muntu yenna. Buli muntu ojja kukakibwa okukozesa enkola eno oba okuteekebwako enkola eno nga yenna ataabe nayo togenda kugula ate togenda kutunda era yejja okuba sisitimu y'ensi yonna. Kale gwe nga bw'otoogikkirize mpozi ng'onaaba ova buvi mu nsi. Wabula ebyawandiikibwa byongera ne bigamba mu kitabo kino eky'okubikkulirwa essuula ya 14 okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'11 nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogutatabuddwamu yadde otuzzi era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'omukago ogubonyaabonyezebwa kwe gulinyooka emirembe gyonna. Kale no bannaffe newankubadde ng'enkola eno egenda kujja eyo mu biseera ebijja era ng'amawanga mangi gali mu kweteekateeka okulaba nga gaaniriza enkola eno giyite digital currency. Wabula ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli byogera nti singa onokkiriza enkovu eno ku kyenyi kyo oba ku mukono gwo ogwa ddyo ng'olwo nno yenkola enaabeerawo mu budde obwo ng'eraga nti tekinologiya yakuze ojja kuba okontanye ne Katonda era nga mu ngeri eyo toliyingira ggulu era onaanywa ku kikompe ky'obusungu bwa Katonda kye bayise omwenge omuka ogutatabuddwamu yadde nti obusungu obwo bunaabeera ng'omwenge omuka ogutatabuddwamu yadde otuzzi. Ojja kgenda osomewo nkugambye mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ya 14 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuusa ku lw'11 Revelation chapter 14 verses 9 to 11. Wabulanga enkola eno eteekeddwa okubaawo mu nsi ebyawandiikibwa bituukirire kubanga era ebyawandiikibwa bijoogerako mu kitabo kino kyennyini eky'okubikkulirwa essuula ya 13 okuva ku lunyiriri lw'16 okutuuka ku lunyiriri olw'18. Kale nno weeteeketeeke gwalibeerawo ng'olenyinyintidde ddala kubanga amawanga mangi gatandise okugikozesa. Bwena enyinyintira gwalibaawo bw'olikkiriza enkola eno ne bakuteeka enkovu mu kyenyi oba ku mukono gwo ogwa ddyo osobole okugula oba okutunda oliba weewaddeyo eri emikono gya sitaani oba oliba ofunye 666 oba microchip. Enkovu eyo egenda okukuyamba okugula oba okutunda naye nga ejja kuba ekwanjula eri amatwale g'omulabe sitaani era nga ekwanjula eri antichrist oba oyo alwanyisa Kristo atakkiriziganya na Kristo. Kale yenna aligisangibwako togenda kuloza ku ggulu era olinywa ku busungu bwa Katonda. Kale no kubuulidde nga bukyali weeteeketeeke bw'olibaawo bw'oliba osobola gaana enkovu eno kubanga enkovu eno si ya bwa Katonda. Kugambye okumanya ebisingawo ku nsonga eno mu byawandiikibwa ojja kgenda mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ya 13 okuva ku lunyiriri lwa 16 okutuuka ku lw'18
era kubikkulirwa essuula ya 14 okuva ku lunyiriri lwa 9 ku 11. China enkola eno egenda kugiyisa mu Central Bank Digital Currency kiyite CBDC era nga egenda kubeekozesa ensimbi yaayo eya yeni okugiteeka mu nkola eno eya digital currency. Okumanya ebisingawo ku nsonga eno ojja kuba ng'okyalira omukutu ogwa CNN, omukutu ogwa ABC n'emikutu gy'amawulire emirala mingi oyongere okumanya ku nsonga eyo. CBS FM.